Jo police Kajansi bafuna amawulire nti waliwo abavubuka n'abawala abali mu nnyumba emu mu side za Upright Town, ate nga omulimu gye bali mu kukola mu kiseera ekyo ewadde emirimu y'okufeera abantu nga bali ku mutimbagano ba mu computers. Poliisi ngeri bafunye amawulire ago ne basitukirawo ne bagenda mu kifo ekyo okakasa amawulire gye babawadde. Kituufu batuuseyo ne basanga abavubuka n'abawala nga bonna bali ku kompyuta, waliwo emirimu gye bali mu kukola mu kompyuta. Kye bakoze bagezezaako okubabuuza kiki kye bali mu kukola nga tewali avaayo okubanyonyola bulungi. Tuba tuli wano mu kampuni bweti ne bweti tuli mu kukola, naye bonna nga batidde. Poliisi yasalawo okubakwata bonna babatwala mu poliisi gwe bajja Kajansi, naye omuwendo gwonna bali 27, abawala 6, abavubuka oba abalenzi 21, kati omuwendo toto eri 27. Tutandise okubajjako statement, okubabuuza bade bakola ki n'okubajjako ki statement. Kasita tumaze okubajjako statement, tujja batwala mu mbuga z'amateeka, tujja kuweereza fayiro waffe ewa omuwagu wa gavumenti ajja tulabula ekyokukola ekidirira. Naye mu kiseera kino twaguddewo general inquiry file, naye nga tutunulira okukozesa bubi kompyuta ng'oyagala kukola ki okufunamu oba gye tuyita electronic fraud. Kati eyo omusanvu